Nero achibaloza muno lugoto wako bogenda muli. Oba mutwala. Atali manyo kukola chewa. Ndosa mtu aloko nabera ko beza yo. Zano malo ntwala. Nkwekwa. Boba tachoza kwata. Tofuna ko mukazi akwata. Ndi abanyu mizembozi. Bwofuna omuntu mu kifo wokolera. Kiba kirungi n'omugamba ekikuli ku mwoyo. Bw'abakkiriza ng'ojjawo. Kati gwe tuyagala nko mukyala ku mulimu. Siinayo. Bwe nali nkwanye mukwano gwange yampitamu omwenda n'amutwala. Nga tumuvuga ffenna ne tumutwala gy'asula. Disappointment gy'olina ky'okola bw'okubira sayidi eyo agamba nti nze nvuga ndi eno bali eri mabega nange bankuba misumaali. Tinenja tumutwale. Akana kasiimye. Olaba lumu nakima Simon. Wali wansi. Driver nangamba. Gwe omulama tuguveeko. Driver yangamba. Muulize. Kuva ku 2016 buli looti ya yintani eyingira. Abamu n'obuntu obwobu. Kuba eva keru n'akaddugavu. Mama kati gwe tendo lwaki yakkiriza ng'akimanyi sente ofuna bweziti embeera eri bweti ngolowooza ye lwaki yakibeeramu. Omanyi ye teyasooka nnyo okufa ku kya ssente. Kuba yali ansinga okufuna ssente. Naye yalaba olulenzi olugogofu olw'ebirooto bye. So nze ku lwange ngamba nti no kirungi nnyo abakozi bano okwekwana ku mirimu baba nga bakikoze mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. And actually relationship zisinga obulungi zandibadde ziviira ddala ku mirimu. Oba Shafika alina kati kubanga olunaku lwabakwanye omulaba bafuluma bonna geeti. Ate gwe kufuluma mbeera mutwala waka. Linda kati oba alina ki? Towerekera linda ateekwa okuba ng'ono alina akati k'atambula nako. Sina kati mu nkebe. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tendo. Happy birthday to you. Okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaniriza. Okay, ndange tubaniriza nnyo naye nga bw'otulaba tutudde wano eno oyinza okwebuuza nti kati ate oba nassali biki byaliko bino si bizibu ebyolunaku olwaleero wabula nange ng'omuntu ofunamu akadde n'abantu bange. Kituufu. Nenkyalako eno wakyafumanyika afumba emmere nanyanako woono anoonya abakazi taterera sayidi eri nawabeerawo oli yalina abakazi babiri oba mukiwulira. Kakati leero nekitulese wano eno nga tulina omu gwe tugenda okusurprisinga ye kyafu yasazawo nti bama mulina omukolo gw'omuntu omu nze emmere weeri emmere yakikozeeko dda kale ebyokunywa nabikolako n'abakozi abalungi sikubeera obezi na byakulya na byakunywa naye nga babifumbye bali awo aganaga. Olina nnyo abasajja abasajja bo balina abakazi abawala tobalabyeyo tonatambulako buli lwembeera naawe obeera n'abasajja bangi n'abakazi tulabye abakazi kati soka tugere ku basajja abasajja bafumbo bonna. I'm the last man standing. You're the last man standing. Oh no, he's the last man standing. Ataina agamba. Bobango lyeyo ngoli mukyalo olabika bulungi. Nena bagambye mbanjogera musooka musirike. Bobango lyeyo oli mukyalo olabika bulungi. Simanyi bakyala bweyagala oba bampi oba bawanvu. Ajja yenna yabajja. Asinoonya ate. Olina ojja kudiba? Ojja kudiba muganange? Ate nze mbadde nkuwadde chance leero. Oyogera ebintu byo nga byoyagala. Nedda sinoonya. Tonoonya? Agambe nti tanoonya. Naye tompitanga mu bizibu nga abakazi babuza tompita. Sinoonya. Okyali mu mmereyo? Sinoonya. Ekyali mu mmere ye akyagiwa obudde agamba nti tanoonya naye ng'olwaleero wano nga we mbagambye tulina omuntu omu gwe tulindiriraano eno kale tukyayogeraayogeramu wano eno mpolampola. Lugonva oli otya? Gyendi nyabo gyebaleko. Kaseera kadde kawanvu. Kituufu ddala. Naye kubeera nawe oyagala emmere ogambye nti olina okuvaayo. Nze ekintu ekiyitibwa emmere
Dada chefu yabikuttemu. Sirutumira mwana. Naye nga Tendo mumanyi. Teri mumanye bulungi. Mumanyi koji. Tendo banga lyadda kuviira ddala nga akyakolera emirimu ng'eja chefu ku TV eyo. Nga waliwo omukulu tamunyonyogedde bitooke bye ebi. Kye mwabakola. Naye nga waliwo amuprotectinga bannange we bulikwata ku mwana wange. Bambi naye omusajja amala n'amunyonyogera. Tugenda kwogera nnyo ku mbozi y'okwana. Bane abantu batukola nabo banene nga bwe mubalaba. Ekituufu babakwana. Ayinza waliwo nawunya Sesanga. Nengamba ntono Sesanga ayinza okuba serious bw'ati. Okimanyi kino mwena yabakuba ekigo. Yabakuba. Ekisooka ddala omusajja yenna bw'alina okuba. Tuliwo okunoonya ssente ate n'okunoonya abantu abo. Era bwe tutabanoonya ensi egwamu obuzibu. Egwamu obuzibu. So kati obeera abasajja nga n'abakyala we bali ekyo kisuubira okubeerawo. Kati ate ye Sesanga ye yamune ye yatusukka. Ye yatusukka nze tamutya gwentya. Nali manyi byakusanga. Muba mukyetegereza bwe muti nga ye yamaze. Sesanga obiwulira. Badde sebiwulidde bulungi. Gwe ebintu dinako gwe ebintu wabiyisa mu bwangu. Ebintu kikozi twale ku mulamwa ki omanyi mbadde mulamwa ogwokuba nti munnange kapanze tubatukoleramu tugata tulimu abalenzi tulimu n'abawala naye twogera ku bintu by'okukwana ku mirimu gye tukolera owulira ogwoyo omwana go kati mankyogera entya njega nno kisabikasabika gamba twalinga tukola nga yamulaba mu birala ye ng'omulaba mu birala kyensinga okuvumirira mu nsonga eyo ebintu by'okukwana mu kifo okolera bibi nnyo ate nga ofunyemu omuntu nze kiyinzika okuba nti yagenda okujja okukolera awo nga tulina enkwatagana yaffe endala saamufunira ku mulimu sasa ng'olimba oyo mwana amulabira awo saamufunira ku mulimu tulina enkwatagana yaffe yali yava dda mulinde okumenya kambanyumize yali gundi yali mama yali eba baby shower oba yali yani gyetwali bana notako dance awo nalabya Sesanga naye sibirabanga nako ebintu by'okwekwatirira Sesanga omwana yamufunira awo ge mazima wali nawa birimu nabira Sesanga wakwata Tendo lunakuki nga nagulanga obutunda Tendo nga namuguliranga obutunda naye nga maama bw'oba ofunyewo omuntu bw'ofuna omuntu mu kifo w'okolera kiba kirungi n'omugamba ekikuli ku mwoyo bw'aba akkiriza ng'ojjawo yabakozesa obwangu speedi ng'omwana afunye olubuto omanye emyaka gye twamala nga nkyagezaako nga eyo pate gye mbagamba Tendo ayinza okuba kwe yafunye olubuto bibyo byeko kati nali sibirabangako oba nali too close nga ndaba Sesanga nengamba bino biri real ebintu ebyo byali nonaze amato bimanyi ono saabakwanyi ono yakwana Tendo nebiganda ono saabakwanyi waffe Gloria Nimekuwa kubya Gloria tunimekuwa kubya Tendo byonna bituli mu kwekwana bakozi kakati omukulu kwano nze kunkuba bimbira nze kwogera ensonga y'okukwana mukozi muno mu kifo w'okolera gye tuliko kituufu okukwana mukozi waba kusikiriza waba kusikiriza mukwane kati kyefu Michael wana abaana obakiriza kwekwana okiriza abaana bakwana kikina mutawaana kuba abantu above bakulu 18 years ate gwe oba okwanako naye nange tekigaana above 18 years notuma omwana nga munnaali waleera alaba bamucunya kati ng'omukulu ono alina batendeka editing Sama nawe okwana. Olaba lumu nakima Simon. Wali wansi. Driver nangamba. Omulama tuguveeko. Driver yangamba. Muulize. Driver nangamba. Wakulu tali bawala. Lwaki Simon aluddewo? Ngamba wanje. Abawala babeerayo. Kefa. Yangamba abawala babeerayo Simon tuyinza mufuna. Yali baga Simon oyo. Ate mukambwe. Yekambuwaza. Otyo. Kuva ku 2016
buli looti ya intaani eyingira abamu n'obuntu obwobu kuba eva keru n'akaddugavu ayo tabiŋŋamba otyo ate agala buwanvu nnyo era ogenda obulengera buli awo bwammanyi naye nogomwogerako alina omukyala n'omwana owenosanya ate fe babimanya naye toyogera nnyo ebyo by'omwana naye nga kikola makulu kyefu kubanga kyekisinga ensonga zange ziri nti abakozi bano beera bali ku mulimu ne beekwana baba bayita mu buzibu obusinga nga babumanyi bo babuzibu n'ebirungi babeera babimanyi kyangu nnyo okwetegeera in terms of finance in terms of muba mumanyi in terms of bino mukomyewo nkoye ddala beera kimanyi nti ddala wakoye kirungi nnyo kirimu ebirungi bingi senga mubanga mukikozesezza bulungi nekitabakosa mu mirimu gyammwe mu nkolamu omukwano gubadde waggulu nnyo omulala tayinza kugenda kisobola omuyisa obi ng'ogobyeko omu naye ate kiyinza n'okuyambako omu ayagala okugenda n'alwawo mu kifo n'atagenda nakyo kiri sides bbiri eri abakozi ng'ako yagamba oba ndekera okukolera kampani eno naye bw'aba nga alinayo omuntu ate kiyinza okumuyamba okulira nti akukolera ebbanga ddene n'obeera nti obafunamu because at times twetaaga abakozi bano balwe ku mirimu nga bagitegedde bulungi na buli kimu konazi zonna kati okubeera nga alinayo omuntu ate kiyinza ate omukipingirawo so kiri mirundi ebiri nde first place lwaki omugoba ekitegeeza nti aba ayina ensobi okitegeera abantu baleekera okuba nga beekwana ku mirimu ne beeyagala ne batandika okussa ekimu ng'ono waba alina ensobi n'omuwala naye alina ensobi nga naye alina okugenderako so nze ku lwange ngamba nti no kirungi nnyo abakozi bano okwekwana ku mirimu baba nga bakikoze mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa and actually relationship zisinga obulungi zandibadde ziviira ddala ku mirimu kuba ziba tezaava ku masomero nga tukyasoma twali tukyali bato tuzemu okwesanga ku mirimu the second home wemulina okwesanga we musiiba we mubeera we mulina okwejja tetukyalina budde bugenda mu kyaki tunabajja mu kyaki okitegeera tunabafuna mu biduula ku mulimu wandibadde awantu abalungi awo okujja omuntu obuzibu bw'oku mulimu kati ngaffe abalengera abaana nga bayintaani oyinza okuba nga wafunayo olodi staff ng'ali awo nga mukwano gwange ono ate n'alengerayo akaana nga bakaleese okuva ku St. Lawrence kati obuba bwenzi otyo obukutawaanya oba wafunawo dde omuntu atwagala omulala eno teteriyo omusajja atayenda njagala omumbuulire mu nsi eno sokera kwoyo njagala omumbuulire mbu ono tayenda sokera kwoyo saabenzi bintu byaganira ddala z'okumulimu tetwandikiriziganyizza bantu kwekwanyira ku mulimu kubanga yogera nnyo nga ne bosomesa bakuwulira kubanga ebizibu ebikirimu bingi abantu bayinza okwekkira ku mulimu ogwo olw'obujja n'otamanya kiba tokwanye ku mulimu okwanewa ng'osiba ku mulimu w'obeera okwane mu kkubo buno obuyitaayita bwe tusanga mu kkubo nga tuva mu field ebifo bingi mwosobola okufuna omukyala n'omuteeka ewaka kati gwe toyagala nko omukyala ku mulimu siinayo omukyala wa ku mulimu bwaba gyali ageyawanika omukono sagala kolola yankwanira ku mulimu anti ayinza okuba yagenda tubuuza nti tokwananko omuwala ku mulimu tetugamba kati aliyo current ku mulimu sikwananko omukazi yadde n'omu kati boolabye bwe nali nkwanye mukwano gwange yampitamu omwenda n'amutwala nga tumuvuga ffenna ne tumutwala gy'asula disappointment gyolina kyobula bwokubira sayidi eyo nze nvuga ndi eno bali eri mabega nange bankuba misumaali nti nenkya tumutwale akaana kasiimye oyo omwana mpozi yali walugonvu waliwo omwana gwe mwakana ku mulimu oba naani nze ebyomulimu nno ate oba nabayintaani n'abayintaani nno obwenzi kintu kibi nnyo kubanga bukuletera okukola ekintu kyotandikoze oba kitegera kyo kino kyagambye nti bw'oba nga tokwanye ate omulala obujja n'abujjawa nga okitegera bw'oba nga oli ku muntu omu era ku muntu omu naye era si kirungi okubeera ku mulimu ne muwayuya mwenna ti omusaala teguliiwo wategedde nti omusaala baba babiri
n'ategeera nti papa wadde abiri naye alina abiri tolina bwogenda mugambira mbu sirina ne woba olina amabaala wama kati gwe ttendo lwaki yakkiriza ng'akimanyi sente ofuna bweziti embeera eri bweti ngolowooza ye lwaki yakibeeramu omanyi ye teyasooka nnyo okufa ku kya ssente kuba yali ansinga okufuna ssente naye yalaba olulenzi olugogofu olw'ebirooto bye naye lindako biseera byani alaba Steven wafaanana wali lugogofu onyirira kati akikozesezza bubi wama wali lugogo asinga yalaba olulenzi olw'ebirooto kiriwo ekiti tolina luvidiyo waffe bukadde obwa Steven bakateekeyo ate kakati olowooza yamaye yandibadde omusiro okwegomba omusiiwuufu si ssente tinali lina nyingi kati gogo walina kyekyamutwala aliwa sente ani oba ki sente omuwala omuntu yandimukwanidde ebbanga ki aliwa okukkiriza depends kubanga oba Shafiika alina kati kubanga olunaku lwabakwanye omulaba bafuluma bonna geeti ate gwe kufuluma mbeera mutwala waka linda kati oba alina ki towerekera lindako towerekera amanasali omusajja yandikwanidde ebbanga ateeka okubanga ono alina akati katambula nako asina kati mu nkebe lindako ono kyagamba okufuluma ebweru keya muntu muwerekerako nomufulumya geeti ya muganzi lwaza nimuyamuna boda nze siina boda sebo nzireo kali ka video kajjeeyo ninda kabalaga omuntu Simon abuuza olowooza kyantute ebbanga ki okwanya omuntu oyo nakkiriza bwandibadde obwangu obusoboka era kakyogerezeeko bw'oba okwanya omuntu oyo nakkiriza olowooza kyanditute ebbanga ki okugenda ne mu having a sex ekyo nekibuuzo kigazi kisinzira ku bantu ababiri engeri gye mulamu engeri gye mukkaanyamu n'engeri gye mwetegeddemu waliwo olumu ekyandibadde kyetaagisa mangu waliwo olumu nga kyandibadde kisaana nekirindako era kiringa n'omukyalo okukkiriza in the first place okukwai kyaffe yandibadde mukyatakkiriza mangu naye ate n'ebyokulwawo ennyo nolongo nabyo ate bibyera binyiiza bigoba abasajja so kisinzira ku mukyalo oyo n'embeera engeri gy'omutuukiriddemu n'embeera eriwo era yanditamininze n'obudde bwe mubona nga temunaba kufuna ki naye ng'olumu sekisi gwemufunye amangu era kiggwa mangu kati ngaebyabafiiki bano ebyabano byabwe lwakyogereza muze bano nano yafunamu wawo nnyo nga bakyali bonna oseka kipresenta ndwirawo ddala okuhavinga ebintu ebyo kyefumaye kutoyinza kikkiriza Lidia no adi muyambi okufuna sex ng'omutukkiriza ndakunga ssatu zemala tekyetaaga kulwamu kubanga andi kiri bwe kiti osobola otwala omuntu ne mumala wiiki nga sente nnyingi nno agenda okuvaamu nga tolina kyofunyemu naye ate ne biba byangu era biba tebyanguye omuntu oba akubeera naye obeera naye lwaki balowooza muno buli gwotwale wako obogenda muli oba omutwala atali manyi okukola kyewaka tosa muntu aliko nabeerako obeezayo akolawoki newabayita newabaani nga zekulabako nomala ontwala nkwekwata bwoba tekikoza kukwata omuntu ajja okuliza okulabako ku munne nga ze mulaba nga ze mulabako bulabi nojja nalabawo ewaka navawo ondabiko nga bulijjo wondabako omusajja ali eyo totwalanga ewaka nolowooza mugenda kulabako bulabi kubyokwelabirako wano ku muganzi lwazza biki masevize zene za freedom city tugere mu freedom city tutuleeyo waliwo abatunyiga jange waka tutule waka wetwatulira kapiza kafe omanyoko kyesiirye sina nsonga ekintwaza waka akoyoki tofunako mukazi akwata ndi abba nyumiza emboozi
okugulu akuteeka wanga. You think mama naweza abasajja mwekaba sokukwata bakazi? There are so many ways of raping. Asobola okukwata so many ways. Nyingi nnyo. Ne bw'obanga tewandiridde ne weekanganga. Kubanga wabeerawo n'emiguwa nze njikusiba. Filipo kiwoma jangu. Njikusiba ku kitanda. ng'oba ogudde ku Jangu munafu. Filipo. Tuli documentary jangu. Kundabako just tunywemu kacyayi. Awoza bye sibisobola wamma ebyo genda kulaba ku muntu munkulako bulabi. Okujja ku kati omwagala. Oyogera kikuba wala abakola surprise visit. Surprise. Nagikolako awo. Chovola fe twatwala kiro nga tana bakube surprise visit. N'otamulaga kkubo. Ate no boda tuve eno naye. No boda tuva naye eno. Si bino muno vira mwale kaja studio nnyo mugambo wali ntwala wali ewagundi. Tuve eno ngomulagira kiro sange mu babiri. Oba oli awo ngakire kumacha. Naye kati mwe abatagala surprise visit ezo omukazi tomuteka waka tomuleta waka beera ng'omutwala mu lodge kifaananyi kibi nnyo okumala Temedde ku mboozi ya sex. kyekintu kya bulijjo muli waneno muyizanako ebyo mwasizeeko Sex yavaamu guno mukolo okubaawo. Era sex yatulese wano. Senga teyamuwa. Sex yatulese wano. Singa se sex singa tuli wano ffenna. Kati mbadde nkugamba. Nfunye ekyokulya kyange. Nsasula omuzigo. Nina wensula. Ate nga tewusasula loogi. Ndirengayo. bankongone sawa nyamuno saziweddeko. ate gwe olina okugumiranga surprise visits ezo Ate yaki Bwe mba simuyita ozunga. yaki bwemba ndi busy mulimu gyabaita free time mid time nakayiga buyisi. ate ebyo mubibaga mid time abakimanyi olwo gye bayita mid time nga yange kulaba TV kukola ki nobeera nga waka oli wekka Ndowooza kasawo evaamu n'otwala omuwala ewuwo eba password oba alina okujja obudde bwonna bwakola ki. Yes. N'ekisomolozo. kati sometimes abeera ayinza okutya Lwaki abatya kubanga omuntu butufuta naye agwawo kusanga mukaaga ndowooza alabe oba oyinayo gweoyinayo. kola surprise visit nkubiro ngamba ojja. ate abeera Kale surprise tusiibule omugole bamulese. okay bintu bya sex bannange tugenda kusongera tujazimaliriza. It is because of sex that we are here. Of course. Era ezabano tetuziraba. Kati ng'oli agambye yesimanta kola ki tetuyinza kulaba pati bweziti. So it's because of that we are going to tutuusa wano tutuuse. Naye ng'emmere yeeyo Abantu kati basiibula emmere tubale nga tugiba mu bitiibwa. Emmere tebayinza gimalawo emmere nnyingi buli kimu of course chef Michael kuba kulya na kunywa tewali kirala. akwetaaga okusanga akyakufuna chef Michael owe emmere Eyetaaga chef Michael Mutale social media platforms zonna kuliko chef Michael Mutale so nga atali wano najja nankumbi stage morning satawa omwaliro ogusooka chef Michael alina essomero registered licensed chef Michael School of Cookery fumba ku mikolo ebyo byonna 0705915411 nga atuse kamererwa ali ku kamera tusa tutundira yes yetendo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you ono ye mugole tudde wali to you happy birthday to you happy birthday dear Tendo happy birthday to you yeah yip 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 yeah hello Tendo yeah let me ask the birthday we mamita
bamwita birthday tetugenda mumwira banaye mugenda tusonyiwa tetugenda mumwira amazzi mumulaba ava mu ddwaliro bamuletedde ku cupa naye nga hebadde surprise nga lidyawo yabagambye mu kusooka olyota munange nga ndudde okulaba ndi bulungi akabuliriro onyiridde atoleeta amazzi onyiridde happy birthday thank you bakujeewa obweta tuli wantu eraliikirire omugoye twamugamba essaawa 7 obwedda ndi awo ng'osaze kuba how are you I'm fine how are you she's fine how are you ng'olabika bulungi bannaaye webale kusiima webale kusiima eddoboozi lyabuze oba tusooke tumwe ku kyokunywa ndowooza tumutuuze come and have a chair asooka atule mubuuze wano ebibuuzo 2-3 ndyoke mutwale mukoleko makeup tulaga before and after this is tendo before the birthday week sit so kombuulire bakugjeewa banzija waka ku makya ne bandeeta ne banyimirizaawo ani olwo aluse olukwe oyo bamuyitaani Brenda kyokka Brenda olutuuse nga ng'olyeka nga ngamba muwerekereko yuwa simanyi kati nange bwenzija nga tolina puroguramu neganja mumperekereko ojja buzzi bwemba sirina byakukola nzija maama nnyabo kati olutuuse mugenzeewa obwedda tutudde awo awo ng'osaze ekkubo nga mukolaki nga temulya nga temukolaki nga tutudde nga tomanyi kigenda mu maaso nga tomubuuza munnaye lwaki ondeese okuntuuza wano tulina gwe tulinda olumaze ne tujja kale ebigambo alina bitono naye tugenda mweyongeza ka let them first go and polish her akomewo nga mugole that is before ate kati twagala kumulaba nga akomyewo tusale keeki tumubulire n'ebiddako tumuwe n'obubaka bwe obuvudde ebweru mu America enjala ekuluma bambi tofaayo kyefu ekyemmere yakikozeeko that one I can assure you 50% banaye agenda okukola makeup ayanguweko abantu enjala yabalumyerumye edda tukyali wano James emmere yekulese mwana wa taata oyagala emmere mulimu gwange gwa mutwe kitegeeza toyinza kubaawo watali kulya okulya kusingira ebirala okulya kunsingira ebirala bitambula biteeyo gy'oli embeera abantu gye banyumiriza mbu embeera nzibwe waffe ennyangu olusuku lwammwe lwaki lwa seminti bubaka ki wayinza okuwa tende essaawa zino tendo obubaka bwenyinza omuwa I would love to congratulate her n'ensonga eno gyatuuseeko atenda naye kwegamba esanyusa kiragenda nti omukulu nene ensonga eno ey'okukkuta just gwerinda lwakuba makeup ayinza ojjebuzi naye nga kale tovaako wandazi just tukyagenda mu maaso n'omukolo guno tuli wane wa Chef Michael oba olina omukolo olina meeting olina enjala ekulumye oli wano namasuba ku siteera ku Morning Star Tower wano mu station obulizayo wa Chef Michael najja nankumbi ojje olye ku kiki nasali obadde ki omutuufu omukolo gwali gwa saa 7 okiwulira akati neŋŋamba omukolo gwa saa 7 nze sigenda kunywa caayi owulira saafunye breakfast nitujja wano ne mukana wange lugonvu tutuzaana temulabikako kakati nga tulowooza tugenda kulya ate emmere ya chef ogimanyi okitegeera kati tutuze wano eno temulabika kati bajja bampaka caayi nywe oleete caayi wa nasali tovaako bannaye tugenda kukolaga omukolo gwonna paka gye gunaggwera
lijje tuwe ennyimba tugende mu maaso. okuyamba guba mutima ne Simon Peter Maley akajja obunaku tubaaniriza.